Okusinziira kwa lipooti yafulumizibwa ku byava mu kubala abantu okwa 2024, abantu ebitundu 3.6 ku buli 100 be batowanyizibwa ekizibu ky'okuwulira, abamu nga bawuliramu katono ate abalala nga tebawulirirako ddala. Wabula ekizibu kino nga kituuse ku muntu, olulimi lw'abasigazza okuwuliziganya n'abalala lwa bubonero, wadde nga abantu batono abategeera olulimi luno, weewaawo nga n'ababa bafunye ekizibu kino kibeetaagisa okusooka okutegeera olulimi luno basobole okuwuliziganya n'abalala, era nga kino tekisosola abaana, abavubuka ate n'abakadde. Bano basanga okusoomoozebwa okufuna obuweereza mu bifo eby'enjawulo nga mu malwaliro, mu masomero, ku zipoliisi, mu masinzizo, ntambula ey'olukale n'ebifo ebirala ebirimu obuweereza obw'enjawulo. Kati olunaku olwaleero abasawo mu ddwaliro ly'e Kawolo mu disitulikiti ey'e Buyikwe nga bayambibwako ebitongole eby'enjawulo bateeseteese omukolo okwefumiitiriza ku nsonga y'abantu bano abatawanyizibwa okuwulira ate n'abo abatawulirirako ddala. Bano basoose kuyisa bivvulu okwetoolola ttawuni y'e Kawolo nga kwetabiddwamu abazadde, abayizi, abasawo n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Enteekateeka eno ebaddemu n'okukeberera abantu endwadde ezeekuusa ku matu, ennyindo ate n'emimiro nga zeetabiddwamu abantu bangi abato n'abakulu. Kiwummula America, omusawo mu ddwaliro ly'e Kawolo, agamba nti ensonga eziviirako abantu okuziba amatu mpitirivu ddala nga n'ezisinga obungi mu baana ye ssennyiga atajjanjabiddwa bulungi, kyokka nga n'abantu bangi be bafuna obuzibu buno balwawo okugenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi. Endwadde zino ekisinga zireeta ssennyiga. Ennaku zino abaana bangi bafunye ssennyiga naddala amasomero. Jjukiranga obulwadde bwa ssennyiga butambulira mu mpewo. Abaana bano bateeka ebintu ebitasaanidde mu matu gaabwe. Ensonga endala, abantu bano mu communities eyo tebamanyi wakulaga nga bafunye obulemu ku matu, mu nnyindo oba emimiro. Haruna Wamala akulira eddwaliro ly'e Kawolo agamba nti wadde ng'omuwendo gw'abantu abatawanyizibwa ekizibu kino munene ddala, ate bo abasawo baakubalira ku ngalo. Oba balina disability bangi e Uganda, naye mu Uganda bw'otunuulira ba doctors abakola abasawo oyo abafunye obulwadde tubaniriza the basawo from Kawolo Hospital, dokita omu basawo from the Otolalingo. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti e Buyikwe Ivan Lutwama agamba nti waliwo n'abantu abakolera mu bifo ebirimu ebireekaana ne babibeeramu ebbanga ddene nti nabo babeera mu bwerinde obw'okukwatibwa ekizibu kino eky'obutawulira. We shall ensure that unsafe traditional ear practices are also fought. Prolonged exposure to loud noise and complications from vaccine-preventable diseases such as measles and meningitis are some of the things that we shall deal with in our outreaches. Ate omubaka wa Lugazi Munisipaali omulonde Richard Senteza asuubizza okulwanirira eddwaliro ly'e Kawolo lisobole okutuuka ku mutendera ogwa Regional Referral Hospital. As soon as we step in Parliament is to eddwaliro lino likuza from this level to a Regional Referral Hospital. Tukimanyi bulungi nti once it's elevated to a Regional Referral Hospital, so many services, so many facilities and so many issues will be addressed. Kyokka wadde nga guli gutyo, obujjanjabi bw'omuntu alwadde amatu oba okumufunira obuuma obumuyambako okuwulira bya buseere nga bannayuganda bangi kibeetaagisa okusooka okwetundako ebyabwe okufuna obujjanjabi bwe kityo ng'ekisobola okubataasa kwe kwewala okukwatibwa ekizibu kino.